Geoffrey Vitakanga mugoba wa Lola ate mutuuze w'Embaale yatayiziddwa abasirikale ba poliisi y'ebidduka wamu n'ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okufuna ebyava mu kkeberebwako ku nsalo e Busia ne biraga nti yandiba n'ekirwadde kya korona. Ambulensi z'ebyobulamuzi zizze zirondoola Fuso y'omugoba ono okutuusa lwafunziddwa mu kibuga e Mukono. Ono mu mmotoka asangiddwamu n'omuvubuka omulala gw'abadde asaabaza. Vitaka agambibwa okuba nga abadde aleeta ebyamaguzi e Kampala ng'ava e Busia era olugendo luno abadde aluvuza enfunda eziwera. Ono ne gw'abadde asaabaza batwaliddwa mu mmotoka za minisitule y'ebyobulamu ate yo Fuso n'esimbibwa mu kibangirizi kya poliisi y'e Mukono. Fuso ab'ebyobulamu bagifuuyidde eddagala okusannyalaza n'okugimalamu obuwuka. Ku lukomo lw'essimu omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona akakasizza nga bwe bali ku muyiggo gw'abasajja abalala 13 abamaze okweraga nti balina ekirwadde kya korona. So bw'obanga tumaze okukakasa ekiddako process y'okumanya gye bali, so tekirina okusasangiza abantu kubanga eno process y'okufuna truck driver gwe musanze e Mukono kya bulijjo kubanga bw'obanga tumaze okukakasa tuba tulina okuba bagenda mu madwaliro ne tuwawa obujjanjabi.